Ky'abakozi ki National Social Security Fund NSSF bakedde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ku ntambula y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ka Cosase okunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'ekittavvu ekyo ezeekuusa ku ebyo ebyalabikira mu alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ng'era ensonga y'ettaka ly'ettemangalo ebadde ku mwanjo. Due diligence carried out on the ttemangalo land? If yes, what guided the fund to enter into that transaction? Mr. MD, don't you think that this whole focus has delayed the activities of the fund onto that land? Yet the people would want to see something taking place as far as development is concerned. For some of us who pass via that land, Mr. Chair, we've been seeing cattle on that land. Who owns the cattle? Because what we've heard is like after 18 years, the legal officer here was saying what they have is slightly bigger. After 18 years, even if we look at the commercial rates, land that was bought in 2008, 18 years, by now, how much would that be if we had to protect the monies of the fund? Ettaka eryogerwako lya yiika 4.87 lye baagula obuwumbi 11 kwa Mal Limited ne Amos Nzeyi mu mwaka gwa 2008 nga wabula okuva olwo bakyalemeddwa okulikozesa olw'okuba nti Nzeyi akyaliremeddeko. To keep the house, but part of the deal is we needed land that was suitable that the DMD talked about. When he's talking about evicting, we now evict him off that house. So That's still there. It is possible that the cattle there is for Nzeyi. It's possible, but I haven't seen it. You, as the landlord, you haven't taken interest to verify? Can I clarify the cattle? Ababaka abatula ku kakiiko kano bennyamidde okubanga kati ebbanga liri mu myaka 18 ng'ettaka weeriri naye nga terikozesebwa NSSF nga kyokka waliwo n'abalundirako ebisolo kyokka nga lyagulwa ssente empitirivu. Ttemangalo to somewhere else. And were these part of your discussions in your MOU with Amos Nzeyi? This is something that you need to tell the committee and the Ugandans, because this is their money. It is not yours as an entity, but it's for you. Can this committee summon the same people who made the decisions to get clarity of some issues? Is there hope that Ugandans will get that land? Is there hope that that business meant to be invested there will take shape? Finally, mu kwanukula abakulu okuva mu NSSF okubadde Kasaato Gerard Paul omumyuka wakulira ekitongole kino ne Milton Stephen Owoli akulira ebyentambula y'emirimu mu NSSF bakubaganya empawa. Kasaato bw'agambye nti ebisolo ebirundirwa ku ttaka lino bya mugagga Nzeyi ate ng'Owoli agamba nti ebisolo ebiriko by'abatuuze. The local neighbors ask us if they can, the land is there, there are no buildings. No, are you disputing the MD's submission that Amos has a house on the land? Amos has a house there and few cows. And a few cows. Yes, but so the member didn't mention the number of cows. In Mr. Nzeyi's 100 plus acres, and some of the cows the honorable could have seen would be for the community. Do you have evidence to that? I know it because I approve it. The fund approves it for neighbors once in a while to raise. So there is no written evidence. Akulira ekitongole kino Patrick Ayota ategeezezza akakiiko nti batuuse okuwanza ebbaluwa emugoba ku ttaka olw'ensonga nti yalemerera okutuukiriza obukwakkulizo bwe baamuteerawo bw'aba ayagala okusigala ku ttaka lino okwali okufunira ekitongole ettaka eddala eryenkana n'eryogerwako mu kitundu kino kyennyini. That's why it has taken that long. So the notice of eviction is when we get out of our land, because we hold the title to what he now has in that case. So that kind of even where we are with Ttemangalo. 500 homes are coming up. We'll begin pre-sales end of September. Ssentebe w'akakiiko kano muwaddanko nnyingi n'omumyuka we era omubaka wa Kira Municipality George Musisi n'omubaka wa Lubaga North Abubeka Kawalya bategeezezza nga bwe balagidde poliisi ya Paalamenti okutuuka ku ttaka lino okulaba ekituufu so nga nabo ng'akakiiko baakusituka batuukeyo. I want to instruct you to first visit Ttemangalo land and give this committee a report on the status, the butchers, the users,
with enabling proof to guide the committee on our next course of action over that land. It is ttemangalo, they can give you the plot and the block so that you don't go to a wrong land. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.